yisaawo ebyabwe akulekaawo ate n'otanyiiga. So alina omutima omulungi wabula kyensinga okusaba nti Allah amwongereko ogwo omutima omulungi gw'alina amwongerere ddala aleme kukyuka ate amuwe byasinga okwagala. Amiina. Abantegeera ddala bandi okumpi abamanyi bamanyi. Osobola okulaba omuntu abasinga batujajinga era bagamba never judge a book by its cover. Nze nyina abaana bensinkana nyina abaana bensinkana kazo ne Rose osobola okuyitawo. Nze nyina abaana bensinkana naye wagenda okutuukira engeri gyo communicatinga naye. Nagamba kale mbadde sikisuubira kati nze actually ndimu abantu babiri. Bwe banga ndi wali ku business mbeera serious. Nkola kiteekeddwa okukola oba munvumo oba mukola ki n'ate bwe tudde n'ebbali mu bulamu obwa bulijjo ndi muntu ali very very calm ate ndi muntu ali very calm ndi muntu akwatibwako ate actually siri musabuse ng'abantu bakirowooza. Okimanyi abantu abasinga kamera bagamba waliwo comment gye nasoma recent oli yagamba naye akakazi ako sikyakaagala nga bwe nali nkaagala kakyukira ddala. So abantu bakulaba mu identity gy'oba oyambadde nga presenting program y'olwo olunaku oba character y'olwo olunaku ne balowooza nti that is the real you. Bakwano nze ne boyfriend wange actually yaŋŋamba muwala gwe najja gy'oli naye nali just nze gezaako nakulaba naye nze nga nkutya nga manyiye gwe buno obukazi bwebagamba apanka buno omuntu wetufa abantu nga ffe tulina sides bbiri. Katonda atutonda kino buli wamu weekiri nti tulina side ennungi munze ninamu omulungi n'omubi kati gwonoonsanga olinza okunsanga mu side ng'embi yezze ate nga mu business wetuba tukola business olina okuba ne character bbiri olina okuba n'ennungi n'embi kati embi evaayo nga luwa ekiga. Munnange nze olunaku lw'eggulo nabadde awo yani yaŋŋambye nabadde ku live ne mbagamba nti banayo olwokutaano mujje tusibuke biki ko ye nti enkya ne mga ku lwokutaano ko ye enkya lwakumeka madamu akusatu olwaliro lwakumeka lwakubiri. Segoli gitwaga mengo naga no is not mengo smile kibagita mengo izimu mwana gambi smile kuchogera bubi bana benna kuzino nawe watu wakaniza nenga twade ku live nawe sikwe kugana okugamba okujja wali wagana ndo okujja kamuyayi nebana gwe watu utekemu nenda kuteka mubila kawani ate wena kawita ko nana teka mbanywa na bawala ela baba kutunulira na bana kasi bali bakabula ne ana neze moria no ya sala ko bugo Ewo maze siba na appetite. Muteka mmesi mungi alwa muteka mlekaita mu. Nze muteka mnakaira dada appetite yange. Mbate muli mukamula. Yafuzuwala. Mama mulia omukazi ya omusajja yafumba emmere omusajja
Sister, akadde olowooza tekatuuse. Njala yekuluma wadde okulira azaani. Obudde mbadde mmanyi kwawe ntunulako wano wabweru ndaba tekyali kasana. Naye nga gwe wenna ali yatulaba bannaaye, of course tuli ku Nyondo Media waka straight out Sharjah Al-Nada ne tusangibwa services zaffe zonna Nyondo Glim yeetaaga ku mmere yonna okuva e Kampala Uganda okwabuubwe nga bwe mulengera ejjuuni lino eriri mu kutayaalisibwa mu bitiibwa ebiyitirivu ennyo. Bano ejjuuni lino liri nakyo era nga liva waka ku butaka Uganda. Siri wakise ejjuuni liri nakyo nga liva Kyaddondo. Liri ku Oligino. Waliwo abaana ke batera okugamba simanyi ani ono atera ennyo okwebleachinga olwegere nnyawo. Anyway, sijagendayo eyo naye nga of course leero tukoledde waka nga mukimanyi nti twa launchinga program y'okubeera nga tusiibulula abaganda baffe abasiraamu omwezi guno mutukuvu ogwa Ramadhan buli Lwakutaano, era nga njagala okwongera okubalamusaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansuubire nti buli Muisiraamu yonna gy'oli gy'osinzira okubanga otambuza omwezi guno mu mbeera ey'okusiiba oli bulungi. N'abatali bulungi tusaba Allah atugondezeemu mu mbeera eno. Tumanyi ffenna bye tuyitamu si byangu, of course ku kyeyo n'ewaka ne buli omu gy'ali wali mu kulabira omwezi n'enjuba. Nsaba Allah ku ekyo singa okwagala mwezi guno mutukuvu ogwa Ramadhan. Nate era mu bitiibwa ebiyitirivu ennyo njagala okubuuzaako ku mwannyinaze yakoze ku bya kathupu. Shakira, obugumiikiriza nga mpulira bumpeddeko enva zijja ddi? Gumako yinaatere yakutte mu kiyongo. Akakirwa twakikuttemu ababiri ne maama Nyondo. Buli kimu kijja kwanguwa. Awo wennyini we njagala okubuuliza ekibuuzo. Rozet, tulina abaana bameka ku Ddungu? Wala abaana nyina bangi. Kati waliwo abazaaba babiri. Oyo Fraida, n'oyo Farida, nyina Shakira, nyina kano kagundi kani, nyina ka Judith, nyina kana ka Jumani kani mama Sikera bira ka kekani, ka Heleni, nyina abaana actually wano ku Ddungu nyina abaana bangi. Ate kirungi banjagala. Kubakikolotya. Tulina gye twasisinkanamu embeera etali nnungi. Tubeerawo oko bwekutyo. Nebabeerawo kyobeera osobodde. Ne bafuka abaana bange. Abo bennyini batandika mami oba oliawo ng'omwana alina kyakuleetedde. Nali ndi awo Shakira nga nkubyeko awo eggenyi yajabuzi ndi awo nanga manyi mami kino kiri Shakira yali ankyaliddeko najja n'ebintu kano ka Heleni kakajja recent nekajja n'ebintu ono Faida yaweereza maama wange ekirabo bwaguuga maama wange anzaala nange nawulira nti botuufu yani na feelinga so ono Faida yazze yakwate oyo Farida naye nali ndi awo nga ndeetedde ebintu Heleni recently kakandeetera Judith naye nali ndi awo azze kusiba nviiri yajja yeetisse. So n'abaana balawo besimenye kubanga tutera okufuna abaana ne bajja okuva mu biyumba ne bawummulamuuko nalya ku mmere ey'ewaka. Era naddala nze abaana kati naddala abaana batusupportinga ku Nyondo Glim. Bano sigamba bano kuva dda twali nabo twasinkana mu mbeera gye sijja kunyonnyola nnyo ne babeerawo ne ba-appreciatinga ne banfuula maama. Kale nange feelinga proud however sinafuna mwana ku nsi naye inshallah nja kumufuna kuba nkimanyi siri mugumba. Ne kale ba making so feeding that love for the mother. Obuli bampita maama mpulira mulimu na kituufu ndi maama. Banane ekikuleetera challenge okwagala okubeera the real mama ng'olina omwana ava mu ndaayo. Bwekiri. Anyway, bana tuli ku Nyondo Media, of course olwalero vibe tuli waka. Olunaku lwa kitiibwa lunaku lwa Juma. Ababadde mu Juma mwenna abasobodde okubanga musala mukuliko eyo baganda bange n'abatasobodde olw'embeera ezimu oba endala tusaba Allah abasobozese nate era Friday jja musobole okubeera nga mugenda okusaala ku Juma. So leero tufumbye tusazeewo gye twahandikidde yonna atuwasa amatooke twafumbye ekinyero kyaffe
tetwagadde kubalumya nnyo enjala kuba kati olaba bafumba ebijanjalo bisiiko bikola enva oba bafumba enkoko abaana baakuwa enkoko waneeno abaana baakuwa ennyama kubanga ye daily meal so kati ebijanjalo twabijje waka amatooke twagejjidde ddala waka ffe kamwennyini kubanga ffe aba Nyondo Media tubeera n'ebintu ebyenjawulo nga walabye mayuuni tubeera n'obutula byonna tubeera nabyo so twabyereetedde tusalawo kubanga tubipreparinga tufumbye emmere nkale nga y'amangu tufumbye katogo ka nga ffe aba Nyondo Glam Nyondo Media bwe tusuubiza lazima tutuukiriza naye nga twebaza Allah okuba nti atusobozesa kuba musobola okusuubiza ne mwagala okutuukiriza ne kigaana olw'embeera oba ne kituuka nga obusobozi bubuze kasente tekaliiwo oba ne kituuka nga muli lwadde nga obusobozi bwali baddewo naye nga muli balwadde ne mutasobola oba ne mutuuka ne mutafunayo muntu yenna ng'abantu baba trustinga omuntu yenna najja nali ekyokulya kyobeera ofumbye naye abeera akutrustinga abeera akwagala ayinza okugamba kati nsobola ntya kulya emmere oba oli awo mulimu ekiro kyali kituufu naye ng'ate naffe kwe tugenda okusiibulukukira kwe tugenda okukola ki okulya era nga ntwala mukisa guno okwebaliza ddala ttiimu yange gye nkola nayo oba ttiimu yaffe nga Nyondo Media nga ntandika naawe manager Meddy awo bale kubeerawo ku lwa Nyondo Media wiki naye mwebaza Wizard of Love nankamwa kwogera Shakira abeerawo Whitney n'abalala besimenshonize naye nga nkakasa nti tulina kukikuba to the best tiimu nene nnyo tiimu nene y'amaanyi ate nga tuli united tuli encouraging tuli twagala okukola tetukakibwa buli muntu akola n'omukwano so ndi so proud n'abo abatuwagira Nyondo Glam yensonga lwaki nti nze Meddy olaba omwana yenna wagamba babeerawo awo omwana naaba nga afunye ofiye naye nga atalina wagenda kulaga ofu nsabye yaki so kati oluusi nfuna abaana omwana agamba Rozet nyina ofu yange naye nsobola okujjako ewaka okitegeera nange makinga sure nti olwedde tubala n'emmere yaffe ye Uganda menga sure nti mufumbiranga mugenyi najja n'ofumba n'alya addayo nga musanyufu okitegeera okwagalana n'okuuma omukwano kyekitufudde kyetuli ng'ogyeko bano abaana bano aba badotazi bange ne n'abalabo n'abasigadde abazze era I call them my daughters oba onsinga emyaka oba tonsinga myaka that's how I feel within my heart omuntu lumpita maama mpulira ddala nga kituufu nfuuse maama kubanga teri asinga maama mu bulamu bw'ensi naye teri abawala ne bakuyita maami oba maama oli n'agamba onkaddiya onkuza nze kiki ekitiibwa kyange kinneewulira nti buli wompita maama buva eri Katonda buli wompita maama bwana buli wompita maama Shakira kakaddemu ako obukulu buvaawa obukulu buva eri Katonda era akkiririza mu Katonda abatya aba muwanguzi Rozet njagala njogereko ku nsonga bazukulu bakyaganya njagala njogereko ku nsonga njagala kwogerako ku nsonga emu ku zitutuusiza wano actually olunaku lwajjo na receiving ka video okuva eri omu ku badirector baffe Ashman Films first and foremost so I started something like this Case Africa Nyondo Media very many of them so they came in we started this and here we have Ashman ono ndowooza namumanya kulwa Nyondo Media as a team netandika okukola naye from scratch to grace so bingi nnyo bibala omwami ono byalina if at all ng'ozze nobeera close to ye n'omu understanding who is Ashman nabadde so happy yesterday when nawulidde nga we are mentioned mu interview gye yabadde akola ku Abantu TV the fact is si kyangu kuba abantu bangi nnyo abafunye ettutumu naye nga ebisigadde they don't mind naye omuntu okuvayo n'agamba nti sijja kwerabira ttiimu zange zonna zenkola nazo cause wano kyendi n'okufuna awards zino zonna zenfunye nalabye best female animator bingi awards zingi bannaye ezimu nze sobola nazoogera kuba simanyi mannya gaazo lwa nsonga nze nga nze sinnatuukayo ndowooza wena bantuuseeyo nja bitegeera naye mukyo njagala okusooka okukongratulatinga muganda wange ku award gye watuleetedde kubanga wagireese ku lwa ffenna okuva mu Ionic Awards. Congrats so much brother, we are proud of you, we love you so much, you inspire a lot of us and
wetuli obudde bona Nyondo Media kyoba omanya waka ne bwojja ssaawa 11 ez'ekiro era tukulindiridde okitegeera tukulindiridde ekijjulo kigenda kuba kya bitiibwa ebiyitirivu nenga kiriko buli kika kya mmere kye wali wano kankukuba akaama olowooza Keiza ayinza omukkirizo kituulako obwomu Keiza alina entondo tugere mukaama Keiza alina entondo ayinza okumukiza n'akituulako obwomu agamba tebampise ate David International talina ntondo yasobola okukyeŋŋanga naye ng'abuze kiki David ono alina byakwasaganya bingi ali bize maani naye nga tewali mbeera yonna ali bulungi talina tabu talina buzibu bwonna just ali bize muka alina byakwasaganya okay wanaye akaama ako kansuubire nti anyway naye nga brother Ashman mukama akwekyo singa okwagala era ffe munnaye okuggula amaaso abamu kufe by the way nze okwongera okufuna love ya acting however nagirinamu element nali inspired n'omwami oyo Ashman cause bw'abeera ku setting nga directing a movie oba nga directing a waka yenna in fact even you Rozet bw'obeera ku set ne producer waffe yennyini kwegamba it is all about love owulira nga tuyagala kuva mu action owulira tuyagala kuva mu character ng'okwatiddwako abantu basatu ne bakugamba cut osigala okyagenda lwaki nti abantu ababeera ku set bantu buli kimu kye bateekako omukono ba making sure nti they do their best sigwe si producer waffe in fact olaba ne Wizard of Love nti yakeyonga ku team but buli kimu akikozesa mukwano actually nalabyeko ku presentation ye gye yakoze oba it is street talk nalabyeko ku presentation ye yabadde about Nyash but waliwo gayo mwe yasinze okunsanyula gayo yabadde I think Nigeria wa Munagana yadde ku pitch yambuziza muganda wange ogwawa yamwe my brother don't mess up may I go namugamba nze muganda wange wali ebisava wenkola ki we sivaawo ndowooza Shakira alina kyagambe go with my Nyash dash wherever I go naye nga tubaagala nnyo banaye abawagizi baffe mwenna mwebale tuwagira ku Nyondo Glim Rozet mbeera mu comment section mostly ku TikTok cause nsuubira nti bakilenti abasinga gye baveeyo mbeera mu comment section actually waliwo abaana abamu bali Saudi Arabia abalala Jordan in fact Saudi abaana bangi nnyo ne kuddako Omaani waliwo abali Qatar bali Saudi kazi Uganda Saudi already abali Qatar abali eno bayitayo batya Jordan so then nensi zinene endala waliwo yampereza ko message ali nabo bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira naye waliwo omwana bambi oba yaŋŋambye ali is it Iraq nja checking mu comment I think Iraq or something yagambye yagala kujja wano mu Dubai for vacation era yaŋŋambye kwe contact ye yagala kujja abeereko naffe waneeno so omukwano yonna gy'oli obubaka bwo butuuse era bw'onaaba nga otuuse mu Dubai tujja kubanga tukunona wonna w'oli we take you anywhere you want free of charge ebyo bye tukola g'omanyi ky'oli tuwa. So, clients Bana, I'm going to work on you very soon. I'm so serious about this. Abana batwagala. Ekyo kyonna buli lw'okola ebirungi Mukama Katonda ayongera okuggulawo enzigi era ayongera okusembeza eri abo abakkiririza n'abasiima by'okola. So nga nyongera ku nsonga eyo abaclients baffe abeetaaga products zaffe mwenna za Nyondo Glim tuli mu kukola ku nsonga eyo tulabe nga tufuna engeri gye tubatuusaako services all over the world. So very soon oba saawa yonna tujja kubeera twanawunsinga engeri oba services zigenda kuba zibatuusibwako zitya. Technical team yaffe ekola hand in hand okulaba nga working upon that issue. So temugwa mu maanyi era temulowooza nti tubafaako oba obubaka bwammwe tetubuwa makulu bambi mmwe mutufudde ekituli bwe mutuwagira mwe mutuwongera high and higher tutrendinga because of mwe regardless banugu bantu by the way namwe tubaagala nnyo mwebale kubaawo banugu bantu mu contributing kinene nnyo by the way okubeera nga mututunda mwebale nnyo mwebale ddala ffe tusaba Mukama bwe kye musinga okwagala tubagaliza birungi
nenga ba clients baffe tuli mukola ku nsonga eyo bambi saawa yonna. Then bagambe ke ntambula ba clients baffe banyi. Okay, ntambula mbadde nsago kenyini ojogereko. Batwagidde abali wano eno mu UAE oboli Amlu Queen Sharjah Al-Quds Al Ain Fujairah Abu Dhabi yonna gy'obeera oli ng'oyagala kutambula kubanze kyenkola kiri kimu nti buli embeera n'omwana client wange wa Nyondo Glim nyina ekitabo kyange kijjudde. I write each and everybody. That's why when wajio complaining anangamba Rozet last time wagana no pages go chakulaba kinewe kinekino kyompadde nakulwa leero kyakyusemuko so nenzera ye mabega nezijukira namukolera ntya no checking ne mala nekola ki ne mugamba ekiro nti katika tukyusemuko ono kulaba ngazeyo ku kiri kyali akola ki ayagala no gamba alhamdulillah namba ezo nziwandiika namanya gaabwe tisego mwana beera complainize ekintu kyonna muddira era muddira nze fe tetuwa abaana products zaffe just nogamba kaliwa tubawadde tusiga tu communicating kubanga skin ziba za njawulo si nyangu mu buli mubeera mu challenges sijja kulimba abo bana betuwadde ebizigo bibakoledde buli omu bimukoledde lwakuba nti the biggest percentage mukama abadde akyanyambye they're not complaining but the smallest wenaga Rozet omanye kiro nti kalate ningidde bahaddemu kanyu surange lulaka noki nokimujjako nokitema nokikyusa nokimudiza nagamba thank you so nze nkimanyi abaana bonna bali omunjulira ate nze sidda mwana bubi ne mugamba kiki biki twatugene no tutuula ntu communicating ntumaliriza ensonga bwoba itaka kukyusizaamuuko ne mukyusizaamuuko so n'olw'ensonga eyo nyina list y'abaana bonna era oli wana jenaga Rozet njagala kutambula wano banyala kutwala ku kisaawe maliriza okukola mbeera Abu Dhabi naye njagala abantu aleko ku kisaawe nzire ewaka tujja kunona wabula ojja providing yo akasente akamafuta nze nyagenda wali mu listing amenti na cheje Rachel nti okay client waffe odenga mwani namba mbanje kola ki njirina nga naji recordinga so nga tukutambuza nga tukuyambako ne uda kikuyambako omwana okujja nakabira ekizibu kye kuba mbadde nga n'abaana abajja of course mukama ekyo akyakinyambyeko nti nze Meddy sekanya era abaana mukimanyi buli jja mu inbox yange ze ignoringa sina message ignoringa batumanya agenda kugula natagenda actually no nalinga sinaba kutandika Nyondo Glim nabanga n'amanamba gaberanga banyibuzo Shakira naye ng'otula n'osinziira omwana buli mwana olina omuddamu mpako namba yamukulu kikomeko mpako namba olina okunonyenya namba kikomeko oyina okujja no agikusabye oyina okuraminga namba ogenda ogimu forwardingire so ekyo nkyebaza mukama nti I do that nga sikoye nga seganyiza nangamba mpe namba y'oli gundi n'oginoya n'okola ki n'ogimuwa olusi mubeeramu ababa kuvuma naye nze sifaayo oba onvumye oba tonvumye azilonga nkolera ekyoyagala Allah yakola ki yasasula nze nange siri angel siri Katonda kitegeera so the good thing is nti mami oba is a movie actor actress ate awe ebyabwe akulekaawo ate n'otanyiiga so alina omutima omulungi wabula kyensinga okusaba nti Allah amwongere kogwo omutima omulungi gwalina amwongerere eddala aleme kukyuka ate amuwe byasinga okwagala amina abantegeera ddala bandi okumpi abamanyi bamanyi solo kulaba omuntu abasinga batujajinga era bagamba never judge a book by its cover nze nyina abaana bensinkana nyina abaana bensinkana kazo ne Rose solo kuyitawo nze nyina abaana bensinkana ne bagenda okutuukira engeri gyo communicatinga naye nagamba kale mbadde sikisuubira kati nze actually ndimu abantu babiri bwebanga ndi wali ku business mbeera serious nkola kyeteekeddwa okukola oba munvumo oba mukola ki naye ate bwetudde eno ebbali mu bulamu obwa bulijjo ndi muntu ali very very calm ate ndi muntu ali very calm ndi muntu akwatibwako ate actually siri musabuse nga abantu bakirowooza okimanyi abantu abasinga kamera bagamba waliwo comment gye nasoma recent oli yagamba naye akakazi ako sikyakaagala nga bwe nali nkaagala kakyukira ddala so abantu bakulaba mu identity gy'oba oyambadde nga presentinga program y'olwo olunaku oba character y'olwo olunaku ne balowooza nti that is the real you bakwano nze ne boyfriend wange actually yangamba muwala gwe najja gy'oli naye nali just nze gezaako nakulaba naye nze nga nkutya nga manyiye gwe buno obukazi bwebagamba kapanga buno
Bwegatya omuntu wetufa abantu ngaffe tulina sides bbiri. Katonda atutonda kino buli wamu weekiri nti tulina side ennungi. Munze ninamu omulungi n'omubi. Kati gw'onoonsanga olinza okunsanga mu side ng'embi yezze ate nga mu business we tuba tukola business olina okuba ne character bbiri. Olina okuba n'ennungi n'embi. Kati embi evaayo nga luwa ekiganye. Kati sometimes abantu bwe batusanga nga omuntu oyo mubi naye nga taba mubi. Ng'akola yakusanze mu character entyamu. Buli muntu teri atagiina kabeere ani teri. Eyo character evaayo nga waliwo ekiganye. Kwegamba esobola osortinga ekiganye. Yes. Kubanga yekimala. Akati nangamba nanga Rozet. Jukira nze siri muntu wa datinga kubeera namala wane ebbanga ddene nga nze si datinga. Ebintu by'okudatinga nze nkulembeza mulimo. My mulimo is fast. Era nze okuddawo nga tina datinga gundi ne gundi nze si datingangako. I mean one no sirina relationships zia naline eri. I think this one is the second one and I'm okay with it. Kuba yajja ndozanga awasaaga nenange namuwa what we call a hard time. Not until no muchallenge. Na muchallenge yo nabwa agenda kati bo bamanye ebisere bisingambu oboyagala sente nze ni mukazi ayekolerera kinasoko kuteeka ku mutima gwange sirininga ku musajja situndya sente za musajja kuba mbanda bagenda kupisaamu amaaso kitegeera so oli ajja ne sente ze nakola bwati bwati nga sibyo oliko n'omulaga kirala nnyo okitegeera so yeewuunyamuuko etugatteka mu bintu bino eyidde so kako kurudinge yeewuunyamuuko era agana atulawo nangamba ne banange nkyewuunya kubanga nze ngeje nakulabamu actually abantu bamba babaze kukwebera yabalabona alikali bichi ali bicho kitegeera so nange namunywereza eyo naga so kali sawa eno alaba ndi mkyali kola ali understanding buli kimu kiba kigotegeera ensonga abanga otegeera yawe mwala ali bwati malaya bino biri because abantu baba tebamanyi muntu nze wonsanga kati nonsanga nga ndi bwenti manyi okwogera nze ndi mulalu nnyo ninza okugamba esharuja nina ajumani nina egundi nina but si bwembeera omuntu kyayogera si kyabera kati ono mulalu naye ate ali hard gwe okumutuukako kizibu gamba alinga lwazi lwazi lwennyini olina kumala kufubana ne wano waakulaga nga akusanyukira kuba smile n'ogamba banne mpise ku kaweweevu oyagala kuliira gwe so nekyera ekintu ekyo ekyomuntu abantu baganye kuza abantu banabwe wansi oyo malaya biki omuntu oyekolera tasobola kubeera malaya omuntu omunafu obwonge ebiseera ebisinga nga tasobola kuyiiya kuyiiya nnyo kuba muyiiya yanafuwala oba oli awo nagamba kanyingira ekintu kino kitegeera ne kati nze buli wentambulidde wonna buli wenalimbadeko bammanyi okitegeera nti nze okusinziira ku ngeri gye bagadde okunoonyayo obubaka okubulaga obukakafu nti ndi malaya nali neetunda okulaga negative side yo tekamudia bagezaako kukinonyako naye kyabakola kikyababula bamwe ne bava ne bajja abakoka malaya oyogola bamalaya kugundi sima mwitani sijja kutya ko oba ye Godfather oba yani yagamba kakana kanyondo nkyanoonyereza obujulize ne nebuuza kiki yali amukoze obujulize obukukuba kati simanyi oba wa naye fact nti bwamubula yabulwa kyagamba eggwanga yakomaawo yanoonya nagamba n'abantu munyambe mukanonyezeko mumpe obubaka nempaka nakati siwulabanga so nze bangi baagala nnyo nze nkyenebaza mukama baagala nnyo okufuna that obuntu bw'ojenvuddewe oba olusiba okulaba bwaliko ku street neze nkukakasa bukyangalyano mu UAE otunula mu kamera saa nnyo kyogera naye kino kankyogere siri nnyo nti nze mbadde nnyo mu kamera but we nabeerako e Kampala nali mbaddeko mu industry ya movie omuntu nga wakatandika okuyingira mu kamera oba oyinamu ye okwagala nnyo okwogera buli excitement kati oyo big voice bakalaba TikTok ye bajjeeyo tebanabeerako mu mawulire tebanabeerako mu kamera tebanatunulako mu kamera z'amaanyi yakalaba TikTok akwata simu ye n'agiteekako kati olina omuleka tomwana budde muleka muvume wanaako wanga asirika kati oyo nze mutwalira mu bantu ba amacha kuba TikTok yemugjeeyo naye naye nga vibe yo eri high tuli wako of course sawa za futali zibulako eddakiika zo ntono nnyo era nga we tuli futali yalabika sawa yonna agenda kubeera ready well
byebyo nno nate bye tubadde tuyitaayitamu of course tunyumya ku kino nakiri twogera ku kino nakiri naye era at the end of the day ffe tusigala tukulembeza ekintu kimu nti omukwano gwe gukuuma buli kintu mu buli kimu ky'obeera okola regardless abakunafuya abakuteeka wansi boogera abcd ono abcd on staff this and that just be deaf ear sigala ku kikyogoba ojja kiggusa titeeka mundaawo kazi ne gundi gyali bitusi of course nga mukaaga ogwokutaano nga mukaaga ogwokutaano of course tulina B2C soldiers the Kampala boys bagenda kubeera nga baperforminga live ku Legends Bar Satwa then enkeera walonga musanvu bagenda kubeera nga baperforminga ku Villaggio Hotel Cubes Club ngeno bagenda kubeera ng'ennaku z'omwezi musanvu Shatan Promotions and Volvet Events be bakutegekedde shows zino bbiri so booking a ticket yo nga bukyali of course tulina waliwo I think diamond 10 platinum 50 and gold 2 if I'm not mistaken so wogwa omanyiwo sagala kugamba nti guleno obeeri booking a ticket yo mu budde buli omu amanyi waagwa bino tebikyetaaga kugamba mbu ate gwegenda wano oba wali okitegedde Rozet buli omu amanyi waagwa so byebyo ku show mukeereeko of course packages nyingi nnyo zigenda okubeera ku show eno so abanaakeera 10 abanaasooka okukeera mwe mugenda okufuna omukisa ogwewangulira ku packages zino abanajja leeti mwe munaamanya tujja kubanga tetulina ate ekyakubakolera alright katweyongereyo mu kufumba Abudde azani bawe ndiyo nomwana mumanyi musibi bwaba asibi aba asibi mumanyi faida lawe ntukosala kembiri zanze nani mumanyi enda kuotestia kola mfanyie kilizi kiasi zikampulirize obukosa masukali yabulamu ebintu yabulamu wade kunakuuliza kyekirungi nabakuulira bulungi awo pakalama nempuliriza ddala amala bagire musukala ndowooza neka mpuliriza awo mba mpuliriza awo oba ongambye wuliriza bulungi ompeera ddala ekifu byonna yongera musukali endozi zaddala eba mmere mpa akasuwaani endyempini endyesatu edda waliwo yakabange wakambu baliridde emmere mu kiyungu anko kyokka ate ne wano bamuwadde ate gwe bawadde nnyo
abafumbye kyokka yera bamuwadde ebintu bingi kyokka nzeera kyekimu si kyo naye obusumu ga bungi manejja abaana entuusa bye tusiibula muwasiibula okukoomu wabana enteekayo neegaanira ddala mutere muna kajuisa asooka so tuyajja uploadingira okwo kuba batugamba essaawa we ziyitamuko obanga asibidde obule kati olina okutwala futagi guba musango nagwo omusango gwennyini kati sooka omuwama n'otwala nti omaliriza asibulukuke kakwatika nti kayiika alime twekwasa olaba omulwadde tafa netukanya nti poloti endala tolina gisasula bakola bubiri olwanjawulo tekwaliko bulooka tekwaliko ki ebintu ebimu byetaaga okubeera mu mukono yakoze atya mkwe vinto kwatina kwano manager atayika nkueleze ne ku mazzi ndia kati bashirafu abaweereza endowooza bagenda kubeera sides eyo bakyafulumyemu kati tubaweereza ne Steve mugulewo kuba waliwo kasokasi gulawo simanyi soko omulingize sibuluka maama sibuluke katokanywaye kalabale katikwata kwa mtayika direct uli oyagala kusoya bibuuze ojja kuloga nnono ojja kuloga mmere genda ogijjeko yakesirira tugijjeko
wano nga bwe bwenti nakukuba na mama nyabo ona kutula boti ngoli straight twali ku lujuliro noli ali tula muswani ya obera boti nze nafukamiranga nnyo nga abantu bambuza lwaki nfukamira naye nakimanyi ewakayo kati anku wange yali atudde ng'akoze bw'ati yajja n'amukuba omukono n'agwa mu mmere nemusekerera nanyigira munzi oba mu kinyeebwa wako mwana gubale bakkiriza okutula bw'ati yali omwitini kati yali munene nga tasobola kutula nga bwe tutuula kati nakitula bwe kityo nga kibanga ekifukamidde negwe obituleyo ng'ofukamidde nze nafukamiranga nakabijjamu jjujjuzi wano nafukamiranga kinvuddemu nga nowano naku kyeyo kino ninze mbadde nga nfukamira ne mmalako emmere nga nfukamidde yafudde bize deno nnyo muwakuyanga eno muwakuyanga kulaka mwabuzeemu kakamulali mwaje mpadde kunejjako oba mumpadde neyekyenkya kyankya kyamisana kyaggulu aliwo nako mawolye wasiibe ekyenkya tewadde kati mubigasse n'abasajja kibali bamatooke oyo akalanya akawunga nagala yaba olya mpolampola oba olina gwotya nemukutyaba mbiri era ntegedde okulibambye endyaye buli nabane Shakira aswaza nsabuka nze Shakira bambera bubagenye nsirika nemwenenya mukutyaba kenya bagamba alabye ng'oli oweeronda ndaba alya mpola wagira bwati wasirikiriramu bwakubayo akaaso wakola kasimayiro bwawa kusaidi akaaso wakola simayiro alabanga ebijuujulu bimuli mungala wanti musiraamu ate ekisooka ye musajja kali mu bamaama ewe antega ntebe kyamulese okutulula mbunze wakati njagala wansi nze manyi byoyagala oyamula nakusindise naye ate wamukoze bubi olw'ensonga emmere tegenda mu omusajja ati omutuuza wakati comfortable nnyo ali bwati amayisanyu lyawulize mumanyi ashirafu amayisanyu lyawulya kati ekinnyumira agamba oba naagimalawo emmere bweti etambula ate okuta ogamba kangireko banagamba endya naye ng'okuta ali wabeera nze njiike ddala omulundi ogu aliyako okombe eswali ne bannange mazina kunga bbiri nga sirya wagamba kangira nterekako kanterekereko gundi waddamu ayagambye dda alina gwaterekera kugambye ejja kuggwawo fe tugamba emmere bweti etambula nga tagamba nti agenda kufuna gwaterekera ate wano ne wabawo nazaalawo era oba olina nazaala alinza obutamuswaza naye munange waliwo ebintu byana ebyobijuju ddala nga wakakirabako kikumazeemu bwongo naye nze mba ngamba olina okumulagirawo nti mwana nze wekuba kulyanga wakimanyi nti kati ashirafusamu wagiramu ennaku nnyezi bulayi bamalayo lwe mugamba nsimbulamu naku nnyo omuwadde nnyingi nalyako ku mmere nga ndya mpolampola nalina gwe nina okulinda emmere neggwako nga nerabidde nti tulina okulya wiki alikuba nze kakatabanyimbo ndi mukwerawo erimu babawadde mmere ya babiri wali wajja akwegatteko n'ogikuba nengisabula nga wendyawe tukolawo ate akaboozi kalina engeri gye katwala emmere ogenda okujjukira kati ngoyo walya mpolampola ogenda okujjukira onswala n'ogimala ku suwaani nkuwe omwana mwajuizi kwatako jjukira enjala ebeekuluma eno ogamba oba muterekera basi muterekera Wizard. gweninda Wizard of love. ndadde no Wiki yakuyita wizard of romance, wizard of homosexuality. naye nabiri sinabategeera beerero balifudde baana bampisa Wiki ne wizard. Ate wali emmere waliwo emmere yokwasa. wiki kalina Ate waliwo n'abagenyi. Ate wizard zeero gwe neewuunyiza nti asobola okusirika. Nedda taata. Kuba kuba kibwe nasambira bulunga jjanzi. Ebyana eby'obuwala bikyankalanya. wiki gundi yagendayo nzikanzirike omusajja muleke kubanga omusajja omuganda Okuva Shakira we yatuuse wano. Wizard ebigambo ne bibula. linze naye ng'omusajja ali noli agamba kubawo nyaawo
Buza diasirisa alinga kasiru newe mba mubuza ekintu akosa sign. Akola ati mnamubuza Steve aliwa. Yakoze bwati. Never was going to tayogera na mugere mulabe gundi gyakola sho gyakola gundi street quiz. Ali sinyina wano swaje batera ko. Asiri sawa na. Acha ngongere ka juice wiki. Mwagala ne muwagereko. India yegende chuka. Zoza diani maza chewungula. Oyogula twakedde waneno nagala kufumba ntie. Kale manyo nozo manyo kuwata amanoge nti manyi. Wali ofumbyeko ndize manyo okufumba. Nitugenda tukola gundi eri gye twagenze. Nitugere gye twagenze eri gundi okulaba omwana mu kampo. Ngabukira agulu nga jjanze. Tukomyewo wali no gamalabozi gali mu bbanga agawiza. Alabika byabadde asuubira sibya. Nedda waneeno. Nga abana basuubira sibya. Ali disappointed. Ali excited or disappointed? Musajja muganda. Alabira mulenzi kati ali mulenzi. Mpulira njagala kokomoka mugambo. Mutokomoke naye lwakuba. Ate osiibula okuseka ate. Mwana temumwonoona. Oya njagala tokomoka. Musajja muganda alabira muli kati nga bwolaba oyo be basajja abaganda kati oli ono noli alabira muli n'agamba aliko okusindika kamera ze. Kaso oli musajja muganda? Ani? Mwe. Musaga mwene. Era abasoga n'abaganda bonna be bamu. Okobaki? Ndondo. Wazira ki okoba? Tekomanda. Kati obedde ali kulya ng'okutowa. Abumu wabulye bukala. Ngobudiza guba mwoyo. Addiza ono kamulabi. Naye munagogera mulako emmere onswaze. Nze ndaba egenda. Omusajja mumuleke nze musooke musiriikirira ali empolampola kuba munaamwogeza mujja muyigiza lyayinawo. Uzadde emmere weddeko taata. Kyaliko. Bulijjo uzadde oni atusoka okumalawo emmere ku sowaani. Ayi kamulwadde oyina omusubi. Wiki uzadde asokana liswani esoka. Oba otandika okulowooza oteekamu bwoti nga ye weddewo n'ayongerako endala. Kati oba ogenda okulya eyiyo ogituusa wakati nga ne muswani yaako. Naye ndaba yakayako munwogu. Bambi tugenda mu ddwaliro kitaata. Ndabira kamera biki ogyewo. Wegaleko. Ate gwe celebrate boyfriend ng'otunyumidde gwe kamera wegale tunulemu. Wegala okulaba Haji ng'oli mu bimaamu oli mu acting ate nno muna ezirinnya. Ali walira shafi yamufunye otaga before and after. Amugambye. Kamera ng'okizikire. Ala atakyabitegeera. Kyokka mmere egenderera. Ako kansali yemu camping ozukola. Kamera. Ako. Kamera kati kyanda. Kagenda ko. Ashabuze moja konnetira. Ana mwine ebigambo. Anziyukiza kyoze nimbeke ku kitaawe. Tayagala kamera beko tunula wala. Wiki. Twali twakatuuka. Kamera ngabo badde ndabiro ogi. Ati nzira waneno bwenti. Kyoze nimbeke adda wananzira. Nazindeka ndipizana yawe. Kati omwami we ngaliwa mwemiridde mu maaso muwanvu muzibu. Kyoze nimbeke agamba omwami wange mubise muza kyoze nimbeke. Mama nakalaba. Ngendo tule mwegala. Agenda kula omuntu gwe babisi. Omwami wange mumubise ne banene nase. Nakuli omuntu gwe babisi. Ngabisa akoma wano babisa ali eno. Sibitegeera. Abise mumpi. Gwe babise muwaawo. Ngati alinago omwami wange. Beki yagamba mu mwami we bamubise. Omwami wange mumubise. Ngagala alabike. Kata. Olemu. Kati yashira fabuza. Kamera badde ndabyango kiki. Ne mulaka ko mwakasala mukuba abaana bali ogereddango.
Ashira kubuja kubuja. Goma abana ensobi gye baagala zokka. Gwe. Naseka ya kukisaaba. Kabla tuzo ni bekitabu wako bisesa. Ye eva abana ebisesa. Atako kayeteeka mugundi mukisiikirize nnyindo n'ensongola. Negwe. Oyo mukazi ali Ennyindo yasongola alaga. Wachi mwagala koi. She's proud. Amanyi okukozesa social media. Nanti bye bamuvuma ate byaffe. Bape okutaata omuntu okweka wekabamira okozesa Ngadesha kubazi. kale maama nabo mubale kulya bale kujja futi zikyaliwo byokumya bikyaliwo Sebo njijjamu ku kamera. Nange saagala kulungiwa nalabira awo bulungi bunnuma. Mukambo zooming akusembe. Tugenda mu concert. Kamala mu mukwano. Tukalwanye. Kale kamala joniriganye. Mama kwa kati kankaleke siriyagala ani agala ejjooni Tata tukuwereze ku June. ejjooni tujja tulimu Nange mumpere yange. Tuweddewo. Omusajja twaliriza emmere. Mugati. Ndikuyita wanajagala. Jidye tomuyita atali watagirwa mu bannange waliwo wano eriwo endala muno gumu. emmere ngobadde owaata oteeka okufumba ng'oli mu yala enyuma ne bw'omala okulya ebintu n'obirabako awo Ne pressure kuba. ne pressure kuba oyinza okuzirika Awo ensaba y'okusiibula. awo wakanga weerwazaawo bw'omala okugenda okutabulunyi bwa maama mpuli omutwe gunuma weebakenga obwa wali abalanga bakola Obibu ojikuba Ali mu mbeera eyo. ng'ogenda ng'ozannya Nkuba akafaananyi. Atwalireko mu mbejja. Ate anaga kino kiri wano kaleeka. Nyimbo deno si taliko. kaleekaleko this is nothing bino si byapooza Nanti Deno taliyo no. n'osanga obukopa bwa gakuwa simanyi abikoze. Kamwana yakola video. Uwezo kugamba eri dayini ya meeti. Nga nejjuka ebintu byakoze. Kanje katebe kasi. Rose. Kanye kakenje malewo loli taliyo no. yakuwa kataata aleta akuyambeko oba tata. tugitereke Nedda. Oba nkuyambe keniza okubeganya. Nedda. Ebulamu oba okugira. akyagala okwekaka Akira mumanyi. Nze namulabye nze abantu nze neemanyi ffe tuli bazinzi lwakuba olumu obuze bwaffe tubulekayo e Kampala. Namweddako. Nze watali mmere bana temumpitanga. banange ze sigenda kuuza bintu Era nsooka kubuuza waliyo emmere. mpuli omutwe gunuma Omutwe tugumanyi. kati ngodde nkolete taata Yes. kati ffe waka bumala okulya kale maama. Bakumanyiiza. naawe tuuka bulungi bakunonye kaokolese Webale kulya maama. Agambye omushinkani wansi. Bamala okusala ku mmere. bamugulireko awo katono Pekano. lero nkuteekerewa taata Ko titi no. Labani akyaliwo tubongere. Nzisa zonna. Tuleete juice. Anywa wa munyo. aye gonadde ngenda okuleeta naye iza tinagamba muleke bale mukama kulembere ddiya Twongera ku mata. naye ndoza waggule Abadde toliyo no layini. Nza ndibongere kakitaata amata akombako obukombi ajusi akombako obukombi ye emmere yagizize Omusajja muleke. Mwogera ku ye naye ye ono mwema. ekyobulaba nga njagala wiiki oba waliwo bwe batwali omugulu azinga oba waliwo omugenyi batwali Sebo omugenyi wiki. Kale kansirike ebyama byaffe. Olina n'ebyama. Ebyama byaffe kubanga agambe yogere gande mu byama. kamera naye amanyi oku Ate kyama tebakyogera Ajja- kyo kyama kyaffe. Olina kukyesirika. Atubadde oleka. era obanga akyogerera tugamba abantu balina ebyama solowooza bingi Kirina engeri gye kibeera kinsiiwa kinga kyogere. Kyogere. Kiyinza n'okuba kyasimattusa. badde sedda bawakyeze ne Becky yayimirira linyiro n'agiteeka mu buyi n'esongola N'ensongola n'aga oba bwenti singa bwenfaanana mu bya ddala. akapointi nze
Tuweza ni beki mukama ya mwikola na muonogomolako busuze Nyondo inga chikondo ani ajimsula kifunduka ani katonda yali amwera bidi najisindika ekyo ze nikakazi kalunyi nkagala nnyo kuba katonda yakakola ekintu eki namuwa ekifundikwa kyennyingo nokimanyi mufaanagano ekyo zeni toze ni beki sinawe mufaananira munange mufaanagano mpozi mufaanano lwaka nakola boti nebintu nakano wano mwange tudde bwenti nakukuba mama nyabo olina kutula boti ng'oli straight what twali ku lujjulire n'oli ate tula muswani ya obeera boti nze nafukamiranga nnyo nga abantu bambuuza lwaki nfukamira naye nakimanyira ewakayo kati anku wange yali atudde ng'akoze bw'ati yajja n'amukuba omukono n'agwa mu mmere nemusekerera ate n'anyigiramu nze oba mu kinyeebwa wakomala gwe bali bakkiriza okutula bwati yali omwitini kati yali munene nga tasobola kutula nga bwe tutuula kati nga kitula bwe kityo nga kibanga ekifukamidde naye gwe obituleyo ng'ofukamidde nze nafukamiranga nakabijjamu jjujjuzi wano nafukamiranga kinvuddemu nga nowano naku kyeyo kino ninze mbadde nga nfukamira ne mmalako emmere nga nfukamidde yafudde bize deno nyo mwakuyanga kuyanga kulaka mwabuzemu kakamulali mwaje mpadde kunejjako oba mumpadde neyekyenkya kyankya kyamisana kyaggulu aliwo nakomawolye wasiibe ekyenkya tewadde kati mubigasse n'abasajja kibali bamatooke oyakalanya akawunga nagala yaba olya mpolampola oba olina gwotya nemukutyaba biri era ntegedde okulibambye endyaye buli nabane Shakira aswaza nsabuka nze Shakira bembeera bubagenye nsirika nemwenenya mukutyaba kenyo bagamba alabye ng'oli oweeronda ndaba alyampola wagira bwati wasirikiriramu bwakubayo akaaso wakola kasimayiro bwaba busaidi akaaso wakola simayiro alabanga ebijuujulu bimuli mungala wanti musiraani ate ekisookayo musajja kali mu bamaama antega ntebe nze njagala wansi naye ate wamukoze bubi olw'ensonga emmere tegenda mu omusajja atyo omutuuza wakati ali bwati maisanyu lyawulize mumanyi ashirafu maisanyu lyawulya kati ekinnyumira agamba oba nagimalawo emmere bweti etambula ate okuta ogamba kangireko banagamba endya nyine ng'okuta ali wabeera nze njiike ddala omulundi omu aliyako okombe swali ne bannange mazina kunga bbiri nga sirya wagamba kangira nterekako kanterekereko gundi waddamu ayagambye dda alina gwaterekera kugambye ejja kuggwawo fe tugamba emmere bweti etambula nga tagama nti agenda kufuna gwaterekera ate wano ne wabawo nazaalawo era oba olina nazaala alinza obutamuswaza naye munange waliwo ebintu era nebyobijuju ddala nga wakakirabako kikumazeemu obwongo naye nze mba ngamba olina okumulagirawo nti mwana nze wekuba nfenka amalayo be mungamba nsimbula naku nnyo omuwadde nnyingi enkya tugwa nalyako ku mmere nga ndya mpolampola nalina bwe nina okulinda emmere neggwako nga nerabidde nti tulina okulya wiki aliko banzenze kakatawanyimbo ndi mukwera erimu babawadde mmere ya babiri wali wajja akwegatteko n'ogikuba nengisabula nga wendya wetukolawo ate akaboozi kalina engeri gye katwala emmere ogenda okujjukira kati ngoyo walya mpolampola ogenda okujjukira oswala n'ogimala ku suwaani nkuwe omwana mumajwizi kwatako jjukira enjala ebeekuluma eno ogamba oba muterekera basi muterekera wizard gweninda
Wizard of love. Ndadeno. Wiki yakuita wizard of romance, wizard of homosexuality. Na bili sina bategeera. Bendero bafudde baana bampisa. Wiki ne wizard. Ate wali mmere, waliwo emmere yokwasa. Wiki kaina. Ate waliwo n'abagenyi. Ate wizard zairo gwe neewuunyiza nti asobola okusirika. Nedda taata. Kuba kumanyi bwe nasambira gulunga jjanzi. Ebyanne ebyobuwala bikyankalanya. Wiki gundi. Yagendayo nzikanzi. Omusajja muleke kubanga omusajja omuganda. Okuva Shakira we yatuuse wano. Wizard ebigambo ne bibula. Linze. Naye ng'omusajja agali n'oli agamba kubawo nyaawo. Yatanyulye. Wizard yasirisa alinga kasiru ne bwe bamubuuza ekintu akosa sayini. Akola ati mulamubuuza Steve waliwa. Yakoze bwati. Naye ng'oziga nakutayogera ne mmalowoozi mugere mulabe gundi gy'akola sho gy'akola gundi street quiz. Kati sinyina wano oswaje bateerako. Asirisa na. Ate ankongere ka juice wiki. Mwagala naye mwogereko. Endya egenda ekyukakyuka. Wizard yanmaze ekyewungula. Oyogula atwakedde wano eno nagala genda kufumba nti kale mmanyo n'obuzo manyo okuwata amaloge nti mmanyi. Wali ofumbyeko nti nze mmanyi okufumba. Netugenda tukola gundi eri gye twagenze. Netugenda gye twagenze eri gundi okulaba omwana mu kampo. Ngabukira gulunga jjanze. Tukomyewo wali no gamalabozi gali mu bbanga agawiza. Alabika byabadde asuubira si byabwe. Nedda waneeno. Nga abaana basuubira asuubira si byabwe. Ali disappointed. Ali excited or disappointed? Musajja muganda. Byegasawamu ne bimusobera. Musajja muganda. Alabira mulenzi kati ali mulenzi. Mpulira njagala kokomoka mugambo. Ntokomoke naye lwakuba. Ate osiibula okuseka ate. Mwana temumwonoona. Oya njagala tokomoka. Musajja muganda alabira muli kati nga bwolaba oyo be basajja abaganda kati oli ono noli alabira muli n'agamba aliko okusindika kamera ze. Kaso oli musajja mukimuganda? Ani? Mwe. Musaga mwene. Era abasoga n'abaganda bonna be bamu. Okobaki? Azira nzo. Ndondo. Wazira kyokoba. Tenkomanda. Kati obedda ali kulya ng'omuwa. Abumuwa abulye bukala. Ng'obudiza guba mwoyo. Addiza ono kamulabi. Naye munagogera mulako emmere onswaze. Nze ndaba egenda. Omusajja mumuleke nze musooke musiriikirire ali empolampola kuba munaamwogeza mujja muyigiza emmere Wizard emmere eweddeko taata. Kyalipo. Bulijjo Wizard oni atusooka okumalawo emmere ku sowaani. Ai kamulwadde oyina omusu. Wiki Wizard asokala neswani esooka. Oba otandika okulowooza oteekamu bwoti nga ye eweddewo n'ayongerako endala. Kati oba ogenda okulya eyiyo ogituusa wakati nga ne muswani yaako. Naye ndaba yakayako munwa ogwo. Bambi tugenda mu ddwaliro kitaata. Ndabira kamera bityo jjeewo. Wegaleko. Ate gwe celebrate boyfriend ng'otunyumidde gwe kamera wegale tunule mugwe. Wegala okulaba Haji ng'oli mu bimaama oli mu acting ate nno muni azirinnya. Ali walira shafi amufunye otaga before and after. Amugambye. Kamera ng'okizikire. Ala atakyabitegeera. Kyokka mmere egenderera. Ako kansa yemu camping ozukola. Kamera. Ako. Kamera nga tekyanda. TikTok. Agenda kola. Ashabuze moja connected. Ana mwine ebigambo. Anziyukiza kyoze nibeke ku kitaawe. Tayagala kamera weko tunula wala. Wiki. Wali twakatuuka. Kamera ngabo badde nabiroji. Ati nzira waneno bweki. Kyoze nibeke adda wananzira. Azinde kandi simula. Kati omwami we
ngaliwa muyimiridde maaso muwanvu muzibu kyozendibikaga omwami wange mubisemuza kyozendibika mama nakalaba ngendo tulemwegana agenda okulaba omuntu gwe babisi omwami wange mumubise ne banenase nakuli omuntu gwe babisi ng'abisi akoma wano babisi ali eno sibitegeera abise mumpi bwe babise muwaawo alinaga omwami Beki yagamba mbu omwami we bamubisi. omwami wange mumubise ngaagala alabike olemu kati Ashirafu abuuziza kamera badde nabyangu kiki ne mulakaako mwakasalamu kuba abaana balyogeredde awo Ashirafu buja kuzi goma abaana ensobi gye baagala zokka gwe naseka yakukisaamu kitaggwako bisesa ye eva aba n'ebisesa Ate ako kayeteeka mu gundi mukisiikirize ennyindo n'ensongola. negwe oyo omukazi ali Ennyindo yasongola alaga. wakimwagalako she's proud amanyi okukozesa social media nanti bye bamuvuma ate byafa bampe okutaata omuntu okweka wekka bambi n'obukozesa addesakubazi kale maama nabo bali kulya bali kujja futi zikyaliwo byokumya bikyaliwo sebo njijjamu ku kamera nange saagala kulungi wannalabira awo bulungi bunnuma akusuuminga akusembera tugenda mu concert kamalamu mukwano tukalwanye Kale, kamala joniriganye mama kati kankaleke siryagala ani agala ejjoni taata tukuweereze ku ete jjoni ejjoni tujja kulimu nange mumpeere yange Tuweddewo. omusajja atwaliriza emmere ngati ndikuyita wano ajagala girye tomuyita atali watajula bannange waba wano eriwo endala munogumu emmere ngobadde owaata oteeka okufumba ng'oli muyala enyuma ne bwemala okulya ebintu nobirabakaawo Ne pressure kuba. ne pressure kuba oyinza okuzirika Awo ensaawa y'okusibula. awo wakanga weerwazaawo bwemala okugenda okutabulumi nga maama mpula omutwe guluma mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde wabeera waŋŋamba munnange situka ogende weebakeko aa tekikkirizibwa mba ndi awo ng'omutwe gunnuma tutuuseyo tutye kwoza bintu okoza ebintu bekutuukanga Sheikh Ashirafu pressure nga zimukuba okuva lwe twatandise puroguramu eno obwedde oli musirifu nnyo baako kyogamba eggwanga ku lunaku luno olw'ekitiibwa mu mwezi ogw'ekitiibwa naam abendya ebyengera bibulaba Rozi ndekanjogere byenjagala okwogera bantu bangambye n'okulya alinda kunsooke kulya Ebigambo biganye. abadde mbadde mmanyi tuli batono kasimbula maze okunywa amazzi Ebigambo bisikatidde. maze okunywa amazzi tekayo omuzindaalo ati Meddy abadde ntaddeko effujjo tasimbula abadde tuli mu vidiyo mbwama nga tulikolerangamu effujjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Eri bonna abasiibi yabagamba nti Ramadhan Karim mwebala okusiiba mwenna abalabe ba Nyondo Media mwenna abawagizi ba Nyondo Media products zaabwe zonna services zaabwe zonna mwebale okubeererawo Nyondo Media
ne products zonna ze baweereza. Ntwala omukisa okwebaza bonna abatuwagira. Nyangamba abatuwagira lwa nsonga nti mbeera customer wa Nyondo Media nange mba part of that. Yes. So nja kwebaza Nyondo Media olw'okutuwa ekijjulo kino ekyolwaleero. Mwebala okusiibulula. Teri mpeera esinga mu mpeera zonna mu kisiibo muno ng'okusiibulula omusiibi yenna. Wallahi empeera zibeera nnyingi. Omuntu akanya kulaba Nyondo Media nga buli lukya ayongeramu ebirungo byakola mikisa nga gino egiva mu kijjulo nga kino ky'otuwadde. So tubeebaza management yonna okuva ku CEO paka wansi ku buli yenna ateeka omukono mu Nyondo Services. Era nga yogera bino nze bampita Ashraf, omusajja omusiraamu, enyumiriza nnyo mu kubeera omusiraamu. Bwe nvaayo in religious status nenzija mu political status Ashraf wa Bobby, team NUP musayi gwa Bobby. Ndi musanyufu olwaleero nnyo. Sisobola. Oyogedde tebakukase. Oyogedde nga otegera bulungi nga tokakiddwa. Sisobola kwejjusa n'olunaku n'olumu. Kamama kweyogereko ekigambo n'ekiba kimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Well, tubebaza okutambulako naffe okuviira ddala gye twatandikidde nga tuteekateeka olunaku lw'olwaleero. Of course olunaku lubadde excuse me, olunaku lubadde lwa Juma era nga bwe tuti bwe tukikola buli Friday Nyondo Media, Nyondo Glim ne management at large tuyita abantu baffe ne tusiibulukako nabo abo Allah babasobozesezza okutweyungako. Twateekawo programu eno si kuba nti tulina nnyo oba si kuba tulina bye twagala okuyisaawo, naye tulowooza nti okuddizaako eri baklayanti baffe n'abantu baffe be tuwangaala nabo kyekisinga okubeera ekirungi mu nsi eno. So tubeebaza obuwagizi bwammwe eri Nyondo Glim Products, Nyondo Media Services, era tubasaba mwongere otuwagira, mwongere otufollowinga. Kyonna kye mba mwetaaze okubanga tuba providing la as in services. Tulina platforms 5, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok wamu ne Instagram. As well bingi nnyo ebijja maaso awo ebipya bye tuli mu bafumbira mufumbiro. So subscribe, teekako akade, weekuumire ku mukutu nga tetunnagalawo program. Buli yenna agala okusiibulukuka naffe bunaku olwokutaano. Inamba zaffe kweziyitaako ka message tukuna nawo obeera oli. Aye nekyala tutokaka muntu nga ffe weno tubadde musanyu nti kamera wadde weeri. Era badde batagadde kamera babaddeko ku side ne betuweereza ebbali wali eri babadde ku side. Tetukaka muntu yenna kujja mu kamera. So temutya bw'ate tugenda kujja ate mugatekate mu kamera tetujja kujja. So temutya mutugaba teka mu kamera tetuforcinga. As long as zino siluka naffe kyekisinga. Well, enkola eno twagiteekawo okubeera nga tugezaako okwaniriza bannaffe abali waliwo omuntu abeera eyo nga yasiibye bambi naye ng'ate obusobozi obusibuluka talina. So ekyatuteesawo platform eno ba programu eno nti gwe wenna ali gy'oli nga oli musiraamu oli musiibi osobola okuteerako ka message entambula zaffe weeziri tukunonaawo oli wonna ate ne tukuzaayo ng'omaze okusiibuluka bulungi nnyo. Tetuteeka bintu bino mu kamera kweraga oba ki, but tulowooza nti when we eat together as a family kwaffe tubelievinga nti abeera naffe tubeera family regardless of the religion, regardless of the political party and stuff. We don't care about that. And keeping it on record kuba no such memories ziba so yeah. Mama olaba yakola bwati nange nsobola. Tato bayakolanga bwati nange nkola ki? So zikweraga ntuteekayo tulage omuntu ajja alabe Katonda yamanyi emitima gyaffe ne message yaffe gye tuyisaawo. So we just create memories for the future of our children and grandchildren. Mubadde balabi balungi nnyo. Meddy of course, Nyondo Media, wiki ku kamera. Omufumbi.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gaffe obadde ani omufumbi wa leero? Amanya Shakira Kyeyune Mamulanda ni omuwaati. Tisobola nakizaako mukono. We sign out. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula. Twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu. Tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne ba driver bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja n'atuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'obayagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo. Tuyina emmere yonna okuva e Uganda, tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.